mwatusanga ku mulimo gwaffe nga gutambula bulungi abantu baffe nga tebeeyawuddemu abantu nga batwagala nga banaku bannaabwe ne mutuyingiza bintu byammwe ebintu byammwe tumaze biyingira bitufuukidde akabasa bituzaalidde akabasa kale tetukyalina bwe tubivaamu bitandise tukabya maziga nakutuleetera miranga na biwoobe abawagizi beetemyemu gundi oyo si waffe ffe tetujja gendayo ffe tujja genda owoono ye waffe ffe tujja genda owooli ye waffe ate bye mbagamba mulina obbiwulira era leero bwe ndabye akafaananyi ne ndaba Kabakko ng'ali wano ne ndabawo n'omulala ne ŋŋamba ani azannya ebintu bino bwe muba mwe mukipika mukolera ani what is your mission kubanga kakati ndaba omulimo guno gugenda kubaawo gutya kubanga kakati mwababadde batuwagira mwetemyemu kakati bano batandise Kabakko nayogeddeko wano ki mutandise vasi mukolera ani abatuma bantu mwani abatuma bana struggle muve mu diversion za gravity n'ebivulu bye njagala kubajjukiza nti President Museveni yababbako entebe yammwe akyafuga eggwanga lino ataleeta mutabani we Muhoozi Kainerugaba obudde bwe mumala mu bivulu byasazaani lwaki tetwesanga mu kitoolo nitugenda entebe nitujjako Museveni entebe yammwe obudde nga mumala mungi mu diversion z'ebivulu ate mmwe abagamba nti Uganda ebleeding mwatandise ddi okuvuganya kubanywa omwenge kubeesanyukira mwatandise ddi okudda mu competition z'amasanyu mu Uganda ebleeding bantu mmwe mugetinge serious bana struggle mugetinge serious muve mu diversions njagala kubajjukiza nti yababbako entebe yammwe akyafuga alinga eyakatandika obutandisi bantu mmwe mbajjukiza nti Museveni aleeta mutabani we obudde bwe mumala mwani yasinze okujjuza abantu mu Uganda ebleeding ate mwe mukole ebivulu lwaki temutetukuŋŋaanira mu kitoola entebe ne tugenda tujjako Museveni entebe yammwe bantu mmwe lwaki sibayambako twesange mu kitoolo tugende tujjeko dictate entebe yammwe obudde bwe mumala mu diversion nga bungi muli ku gravity kyamusaze waliwo weenaalemu ayinza okusalwa ekivulu gravity sente zagenda okukola temuzimanyi mumukoledde amawulire lwaki mulowooza tanyega tapositinga nti tebyamusaze yamanyi waakwata sente weziva obwo mitwalo 2 muntu omusimanyi kuŋŋaanya bantu 1,000 okuweza miliyoni 1,000 President Museveni ne mikwano gya gravity bagenda kuzimuteera mu kisawo nze mbabuulira mulekera okukolera gravity sente buli lwogamba nti kyamusaze yeeyongera kusanyuka kubanga ba comrade ne ba friends aba Piero NRM aba gravity bagenda kutwala bisawo wama gravity ompita mu kubala simanyo bakyakusazo batekyakusaze nze mbadde kubizinga gravity nkubira ku simu oli mukwano gwange onnyinyonnyola ensonga ze bakwogerako sibadde mu Uganda mbadde kubizinga oba ekivulu kyakusaze mmanye wenkuba akasimu bakuwa ekisawo ne waliwo NRM ayinza okusalwa ekivulu gravity ng'osala otwa ekivulu ne bana Uganda abe NRM muli bazibu mbadde na wakutegeka basi siyinza kugitegeka nabagamba abayimbi muve mu byobufuzi gravity nagamba misana wuyo tandise okwata namba lujega muve mu byobufuzi mu byesonyiwe ng'abatabirabanga kana akazannyo k'obukulembeze mukalekere ffe abatalina kye bafiirwa kati nze nfiirwa ki kati nze Kayanja nfiirwa ki mbwogenda kugaana okujja mu kivulu kyange ne bwe mpagira dictator nfiirwa ki mbadde mwana munaku mwana mujjonkezi Museveni yangema okuleka ogenda kunjijamu empiso ya polio kyembala ku Museveni kyemwebazaako naye ebyobufuzi birekera ffe abatalina kye tufiirwa nze sina business n'abantu okuleka kampani yange ya Staff Ever Uganda Limited yampo bwa brand ambassador okuleka nga muganye gendayo naye ate ne bwe muwana agano gendayo era ye kampani leading mu kutwala abantu ebweru batambulirawo
kati soto ina bwonne wala omulimu ninogo gwa kubeera brand ambassador wamma bakoneko ku noti 7 noti 6 abiri mu 6 gwayagala ogenda ebweru nga akasente koteekamu nga visa ekuli mu ngalo ku noti 7 6 4 17 45 27 bafuna butereevu. Kwata passport yo gendo bagaiti Calvin Kayanya nsindise wano sente zange nteekamu nga visa njirina mu ngalo. Olaba abantu ba staff favor we bakutwala ebweru gwe. Beta gabaola n'abalenzi genda kola mu ggwanga lya Kuwait mahoteli salary milioni 2 ba erepa mugenda kola mu bisaawe Katana Dubai mufuna milioni 7 nga muli bana ba bulenzi oba ba obuwala mulongosa ku bisaawe bakusuza bakulisa bakujjanjaba genda okole interviews ngoli myaka 20 paka emyaka 38 genda okole interviews akasente ko maloteke munga vizo giweweseeko ogiraze kuba family yo buli omu yennaje kuteka ati gravity watomedde gravitational force nabagamba bayimbi muve mu byobufuzi mubivemu nze mbabulira nzo olumu nakeerako ku macha ngenda okulaba nebuuza ddala bandi mutabufu wa bwongo eno government etaliko wa first family defending ninga oba ndi mulalu nze sirabanga ku Natasa wadde bali baganda be bapesansi nga ba defending government ya tata waabwe ninga Kayanja nfasi nensi oba nagweddalu nga neta kagenda butabika. I'm going to visit butabika kubanga government etaliko wa first family defending gwe nogiteeka mu business yo music career you will fail with that government. Politics mumulekere fa batalina kye tofiirwa fe batabani b'abalwanyi ze tata wange ye yali buloka w'abakyala mu nsiko mu lutalo lwakyusa erwaleeta emirembe wano. However sinnafuna mu buli jeno yenna gwentuukirira agamba taata we yakola kyamaanyi okusiiga abasirikale baffe siriimu ye yali buloka w'abakyala nga takubye mudomo takozebwa buloka bitooke bye bigwa. Era bangi abeebuuza Kayanja obwa buloka bw'okutwala abantu wabuyigira waza kitange yali buloka w'abakyala mu lutalo. Oyo Museveni nga yamuleetere nga mutaata wange yaleetera Museveni ebijuujulu bajja nosali musale bonna ke buloka w'abakyala. Era bangi baafa bajeno temwabala bako taata ye yabamaliriza singa kye kizibu kya Uganda. Taata wange nga mukuba bikazi ebyo n'ebirungi akalimi abo Museveni baali tebalina bwe bali kati ffe by'obufuzi mubirekere ffe batabani b'abalwanyi naddala nze mutabani wa buloka w'abakyala mu lutalo naye ovudde eri okutte music career yo gitadde mu lusuubo. Musicians